Ku Lwokuna lwa wiiki ewedde eyaliko Pulezidenti wa FDC Dr. Kizza Besigye yalonda akakiiko akafuzi akamanyiddwa nga People's Assembly n'ategeeza ekigendererwa ekiri emabega wa bino byonna kwe kukumaakuma bannayuganda saako okussaawo omukululo omupya mu by'obufuzi. Munnaddipi Road Mayor wa Kampala Erias Lukwago eyaweebwa ekifo eky'obumyuka. Of impeccable credentials in the struggle, and he is none other than the Honorable Lord Mayor of the city of Kampala, Salongo Erias Lukwago. Olwaleero ng'ayogerako eri bannamawulire ku kitebe kya DP mu Kampala, Pulezidenti wa DP Nobert Mao ayambalidde bamemba bano bagamba nti beetaaga okulaga awatuufu we bagwa. FDC kibiina kirina obuyinza okwesalirawo, naye awali obuzibu kwe kulaba nti tulinamu banna-DP ate abali mu bitongole eby'ekibiina ekirala. Nagamba dda nti mu DP tetulinamu bifo by'abaana bye tuyita ba watermelons nga bakiragala kungulu naye munda colors ndala. Wabula munnaddipi nga ye mubaka wa munisipaali y'e Mukono Betty Nambooze amwanukudde. Kino kirage bannayuganda nno n'olwekyo bannaffe abamu mu opposition endowooza yaabwe. Kati ffe bwe tuteekawo gavumenti eteeka obunkenke ku gavumenti ya Mwami Museveni, Mwami Mao ng'owa DP kimulumira wa? Kuba bwe muba temwagala bw'oba owa DP okukolagana n'atali wa DP musango, ekitegeeza Honorable Bobi Wine olwaleero gwe mukolagana naye independent mukwenye kumukozesa kukuŋŋaanyizangako bantu naye nga gye kinaakoma naye mugenda kumusuula. Mao ategezezza nga bwe bagenda okutuula ng'ekibiina bateese ku bamemba baabwe abalabika nga balya mu lulime ne mu luzise nga sinakindi bandisimbibwa mu lukiiko olukwasisa empisa mu kibiina. Bannaffe abeeyita banna-DP abeegasse mu bitongole ebikulemberwa ekibiina ekirala tulaba nga enkola yaabwe tekwatagana na constitution ya DP. National Executive Committee ejja kuteesa ku nsonga eyo era ejja kuyisa resolution. Bw'aba ayagala kutugoba mu kibiina kya DP ate tunaagaanira wa? Abantu bonna olwaleero bw'abeera n'omunnabyabufuzi mu kibiina kyalinga Nambooze amusanyukira, naye bwe kiba nti Museveni agenda kunjigganya nga ne Mao bwanjigganyiza mu DP neesunze okuntwala mu kakiiko si gwe gunaaba gusooseeyo buli nnaku wensituka okubaako ebyobufuzi byenkola nga nzigulako omusango. Omwogezi wa gavumenti Ofuna Opondo naye asinzidde ku ssengejjero ly'amawulire mu Kampala n'ategeeza ng'akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Betty Chan walemeddwa okukola emirimu egyamulonda mu Paalamenti n'asalawo kyayise okukukuta ne Dr. Kizza Besigye. Besigye ye Lord Mayor alemeredde okukolera bannakampala ali ne Besigye. Abakyalire Besigye ye mukyala Betty Awol, leader of opposition mu Parliament, alemereddwa okulembera ababaka abo opposition mu Parliament okuvuganya gavumenti obutereevu. Kata akute akagundi ka koti ka Besigye katambulirako. Thinks that he has been campaigning for me. Otherwise, if not, then I'm here because I'm competent, not because somebody is doing the work for me. During campaign, I do it myself, and I'm here. I've been working for myself. I've also been deliberating in Parliament as a person. Of course, Dr. Kizza Besigye cannot work alone. I can't also work alone. We have to work as a team. Okusinziira ku Opondo, gavumenti y'NRM tesobola kuyuga olw'ebigambo obugambo okuva mu bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.